time of tears and trouble will seem only like a dream. Ebiseera wootaali waliwo ebyayogerwa. Wandibanga waliwo naye nga weetaaga okujjukizibwa. Okuva mu tterekero ly'ekkanisa ya Greater Works Center tukuleetedde obubaka obwayogerwa emyaka egiyise. Buno bwe bubaka nga bwayogerwa omusomesa James Odere. Thank you, Lord, for this opportunity. Kwebaza olw'omwaganya guno. Father, this time I choose to decrease Akaseera kano nze nkendeera as you increase. nga gwe bw'ogulumizibwa. I choose to disappear Nze mbulawo as you appear. nga gwe bw'olabisibwa. Father, I give myself unto you. Mukama nkuwa obulamu bwange. Use me for the glory and the honor of your name. Nkozesa olw'ekitiibwa kye ekya waggulu. Even the word we are going to share, N'ekigambo kye tugenda okugabana. I pray that it will find place in our hearts. Nsaba nti ofune ekifo mu mitima gyaffe. Holy Spirit, I invite you. Mwoyo Mutukuvu nkwaniriza. You are the best teacher. Ye gwe omusomesa omulungi. Come and teach your people. Era nze ndi musomesa w'abantu. Come and teach your people. Jangu osomese abantu bo. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu nsaba. Amen. Amen. Praise God. Katonda affe yeebazibwe. Greetings from home. Okulamusa okuva eka. I am married. Tikya mufumbo. My family is still young. Era family ye ekyali nto. Tuzaala mpola mpola. They give birth slowly by slowly. Nga bwe mutulinda. As you keep waiting. Tomanya abalongo nabo bayinza okugiramu. You never know, even twins may come forth. I have Isaac, he's 14. Aina Isaiah wa miaka 14. Isaac. Aina Isaac miaka 14. I have Adonai. Alina Adonai. He's 5. Aina miaka 5. We have Mommy Precious. Twina baby Mommy Precious. She's 4 months. Aina emyezi 4. She's a very nice baby. Era mwana mulungi nnyo alabika bulungi. All my children are so unique. Abaana ba Tikya bonna banjawulo tebalabikangako wonna. Those who have ever interacted with them, bw'obanga tobeerangako nabo, they behave like mature people. beeyisa ng'abantu abakulu. So that's that about my family. Ekyo kye kiri ku baana be. I love God. Ayagala nnyo Katonda. And I love Mommy. Era ayagala mami waffe. I am proud of her. Era ali musanyufu ku lwamweyagaliramu. That's why we named our baby after her. Y'ensonga lwaki Tikya yatuma omwana we erinnya lya mami. And at home we call her Mommy Precious. Era waka wadde ali baby bamuyita Mommy Precious. Sometimes we call her Muchala Musumba. Ebiseera ebimu bamuyita mukyala musumba. So that is how good this place is. Bannange ekifo kino bwe kityo bwe kiri ekirungi. I thank God for this opportunity Neebaza Mukama olwakaaganya of standing before you and sharing the word of God. okuyimira mu maaso go n'okaba n'ekigambo. I'm still not very strong. Abulamu amaanyi. Some of you know what I went through. Mumanyi kye yayitamu. I was hit by COVID. Bambi COVID yamukwata. I went very far. I was in oxygen for 1 week and something. Yabeerako wala mu bulamu obuzibu ku oxygen nga wiiki. They even wanted to take me to ICU. Ne baagala omutwala mu kifo ekyo kye bayita ICU. But thank God for my wife. Naye twebaze Mukama olw'omukyala we. We were admitted together. She was also sick. Naye mukyala yali mulwadde, baali wamu mu ddwaliro. But she was a bit stronger. Naye ate yali muko n'amaanyi okusinga Tikya. When those people told her that they wanted to take me to ICU, abasawo bamugamba nti bamutwala mu ICU. She refused. She said, "Why are you taking him there?" Y'omukyala n'agaana nti temutwala mwami wange mu ICU. And they were saying he's weak, he's bad love. Ne bamugamba tulina omutwala kubanga munafu ali bubi. She told them, "I saw him going to bathe. Somebody with bad love, can he go and bathe by himself?" Ye n'abagamba nze namulabye agenda kunaaba, kati omuntu ali bubi tasobola kunaaba. She refused. Era ye n'agaana. We had left some 2 children, 2 girls at home, 17, 19.
yali alese abaana ewaka ab'emyaka 17 babiri. When they took me to the hospital, they came for me with an ambulance actually. Baanonako tiki ewaka ne ambulance bamutwale mu ddwaliro. So while we were there, these ones also fell sick. Era bano bwe baali mu ddwaliro n'abaana ewaka nabo ne balwala. But we treated them locally and they got healed. Naye bo baafunira eddagala ewaka era ne bawonyezebwa. Thank God Isaac was at school. Twebaza Mukama Isaac yali ku ssomero. Adonai, I think it is God. Adonai ye Mukama yamulekawo ng'asi mulwadde yamusparing. So my wife just took him away. Era ye omukyala n'ajjawo Adonai kubanga yali talina COVID n'amugjayo ewaka. We fell sick when he was not at home. Era bo baalwala nga Adonai tali waka. So Isaac is sick. Isaac ye mulwadde. He operated on his eye the other day on Friday. Kati Isaac mulwadde baamukoze operation ku liiso. But he's now seeing. Naye era kati alabako. So I thank God for my family. Yebaza Katonda olwa family ye. And also for this ministry. Era n'obuweereza buno. And also opportunity to stand before you and share the word. Era n'omukisa Mukama gwamwadde okuyimirira okugabana ekigambo gye muli. I have a simple word for you. Nina ekigambo ekyangu nnyo gye muli. Even if you don't say amen, it's okay. Newankubadde tusobola ogamba amiina kyabategeeza mugambe nga amiina. I don't expect so many aminas. Era tasuubira amiina nyingi naye olina ogyogera. Because I'm not going to preach about twala chicho, those kind of things. Tagenda akubuulira ebyo nti twala ekyamagero. I'm going to talk about something simple. Agenda kwogera ku kintu ekyangu nnyo. So the title of my message is What God Has Done for Man. Omutwe gw'obubaka gugamba nti Katonda kyakoledde omuntu. I've heard a number of people saying, mpulidde abantu bangi nga bagamba nti I've been saved for some time. Ndokose okumala ebbanga. I've not seen God doing anything. Sirabye Mukama ng'akola ekintu kyonna mu bulamu bwange. I've not seen God work. Sirabye Mukama ng'akola. Brethren, God has done a lot of things. Abooluganda Katonda akoze ebintu bingi mu bulamu bwaffe. From the time you got saved. Okuviira ddala ku kiseera kye walokokerako. And first of all, getting saved is also something that God has done to you. Era ekisookera ddala nti okulokoka ky'ekintu ekikulu Mukama kyakukoledde. Me always tell people, bulijjo ngamba abantu, the biggest miracle I've ever got ekyamagero kye nasinga okufuna in life mu bulamu is salvation. bwe bulokozi. Because when I look at people who got saved, I mean people who used to move with me, bwe ntunula abantu bwe batambulanga nange, my friends mikwano gyange who did not get saved, abaali nga tebakkiriza Kristo, most of them are dead now. abasinga kati bafu. The few who are remaining, abatono abasigaddewo they actually, let me use the word, they are useless. bali kitagasa. Their business is marrying women here and there, omulimu gwabwe kuwasa abakazi wano na and wali, drinking and doing such kind of things. n'okunywa ebintu ebiringa ebyo. But salvation is a very, very important thing. naye obulokozi kintu kikulu nnyo. So for you who has been saying, teri Mukama kyankoledde, kati gwe abadde agamba nothing God has done for you, just because you've not gotten married, nti kubanga tofumbiddwa, just because maybe you don't have a job, nti kubanga toyina mulimu, just because maybe you don't have money, nti kubanga weesanze toyina sente, or why you don't have children, toyina baana. I'm here to encourage Ndi you wano okuzzaamu amaanyi that God has done a lot for you. nti Katonda akukoledde bingi mu bulamu bwo. Along the way you will discover a lot of things that God has done for us. mu lugendo luno nga bw'otambula ogenda kuzuula nti Mukama akoze bingi gye tuli. Number one, I've said salvation is the most important thing. Ekisookera ddala nkutegeeza nti obulokozi kye kintu ekisinga obukulu. I told you about myself. Nkugambye ebinkwatako. And some of you, you know yourself. Naawe ojja kwezuula. Some of you, you used to sell yourself, you're a malaya. Naawe wali weeyogerako nti wali malaaya. Some of you, maybe you did so many abortions. Abamu ku mmwe mwajjamu embuto nyingi. You used to con men and do a lot of funny things. Naawe ng'oli muwala wali okwana abasajja oba nawe But God mulezi. chose you Naye Katonda n'akuggyayo and He called you. era n'akuyita. Now you are here seated with the holy people of God. Kati era oli wano otudde n'abatukuvu ba Mukama.
And I'm sure most of you would also be dead by now. Era nzikiriza nti abasinga kumwe mwandibadde bafu kati. So, what is that God has done for us? Kiki ekyo Katonda kyakoze mu ffe? Let's turn to our Bibles, Colossians chapter 1, verses 12 to 14. Tugende mu Bakolinso sura emu. Colossians. Tugende mu Bakolosaayi. Colossae. Somebody who is there can read it for us in Banga Luganda. otuuse mu Bakolosaayi sura Emu 12 paka 14. Bakolosaayi emu 12 nga mwebaza Kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo gw'obusika obw'abatukuvu mu musana, eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa. 14 mwe tubeerera n'okununulwa kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Amen. So I'm going to talk about 3 things. genda kwogera ku bintu bisatu. Number 1, God has saved us and Ekiso- forgiven our sins. Ekisooka nti Mukama atulokodde n'asonyiwa ebibi byaffe. Number 2, He has delivered us from the power of darkness. Ekyokubiri nti atusumuludde okuva mu maanyi ag'omubi. And then God has given us an inheritance. Era ekyokusatu nti Katonda atuwadde obusika. Some of us are here abasika. I'm one of them. I'm also a musika in our home. Ebiseera ebimu awulira ku bantu nga boogera nti nze ndi omu ku basika ewaka. I inherited about 2-3 pieces of land from my dad. Nti alina ettaka nga eka 2. And I also inherited an old dilapidated house in the village there. Nti era nsikira amayumba ewaka eyo. And I'm not the only musika. I know some of you also, you're also basikas. Era nga ye si yeka y'omusika naye naawe gy'oli eyo oyinza okuba oli musika ewammwe. And some of you also, maybe you inherited houses from your dad. Oyinza okuba nga naawe wasikira amayumba ewaka ewammwe. And some of these houses are inhabitable and some are not inhabitable. Era nga amayumba gano nga nago baagasikirako. But you are proud. Nasikira nze musika wano. Nga naawe wagasangawo era naawe n'ogasikira nga bwe baagasikira era kati oli musanyufu ogamba nasikira. And you are saying, Kagwa is musika. Era nga weenyumiriza mu taatawo ng'ogamba I'm the heir of Mr. Kagwa. When I stand here, nobody should talk. I'm a musika of Kagwa. Era ng'otegeeza abantu b'ewammwe nti nze bwe nnyimira wano teri ayogera kubanga nze ndi musika wa Mr. Kagwa. And some of us inherited maybe land. Abamu muyinza okuba nga mwasikira amataka. Some pieces of land are productive and some are not even productive. Amataka agamu nga gabala nnyo ebibala bulungi, agamu nga tegabala. But you are proud because you inherited something from your dad. Naye oli musanyufu nti wasikirako ebintu ebimu ewaka ewammwe. And then there are those who just inherited embugo. Era waliwo abo abasikira bino ebyobuwangwa embugo. And you used to be very proud of embugo, bino byobusika, ze musika. Era naawe ng'osikira ebyo eby'embugo eby'obusamize ng'oli musanyufu ku lwabyo. Then others inherited just demons. Abamu nga basikira busikizi bino ebya mizimu. And some of us, we waited for our parents to die, then we became vasika. Ate abamu nga mulindiridde nti abazadde bafa ddi tusobole okusikira. But I thank God because He has wonderful plans for us. Naye twebaza nnyo Mukama nti alina enteekateeka ennungi gye It is tuli. only in God where you inherit before your father God dies. Mu Katonda yeka mwe tusikira nga Katonda waffe tanafa. But this worldly inheritance, Naye obusika buno obw'ensi you have to wait for your father to die. That's when you become what? olinda taatawo okufa olyoka ofuuka omusika. And some people even wish their parents to die so that they become what? They inherit. Ate abamu ne bateekamu esaala nti singa taata afa bannange nsobole But okusika. in salvation, we become heirs when our father is still alive. Mu bulokozi tufuuka abasika nga Katonda afe akyali mulamu. And He keeps adding on inheritance on us
more and more and more and more. era yeeyongera okutwongera obusika nga busuukulumako bwe tulina. But sometimes some of us are weak. Naye ebiseera ebimu abamu ku ffe tuli banafu. We don't want to pray and ask God for more and even claim for more from our Father. Tetwagala kusaba Mukama atuwongere ebingi okuva eri kitaffe. So what is that God has that we have inherited from God? Ebyo ffe bye twasikira okuva eri Katonda. Let's look at the inheritance for the believers. Leka tutunule ebyo byabadde ayogerako bye twasikira eri mu nsi, kati katunule obusika bw'abalokole. Number 1, we are the heirs of eternal life. Ekisookera ddala tuli basika ab'obulamu obutaggwaawo. Titus 3:7. Tito 3:7. Can somebody read for us? Bw'obanga otuuseeyo tusomereko. Tito 3 olunyiriri olw'omusanvu. Nga tumaze okuweebwa obutuukirivu olw'ekisa kye, oyo tulyoke tufuuke abasika mu kusuubira obulamu obutaggwaawo. Amen. I like the word in English, justified. Ayagala nnyo ekigambo mu Luzungu okutuukirizibwa. So we are heirs of eternal life. Tuli basika ab'obulamu obutaggwaawo. And we are justified by grace. Era twatuukirizibwa olw'ekisa kya Katonda. Justified means you are taken as though you have never been a sinner at all. Era okutuukirizibwa kuno otwalibwa ng'omuntu atayonoonangako mu maaso ga Mukama. Even a murderer, when he gets saved, n'oyo omunyazi bw'aba ng'alokose, God looks at him as if he has never sinned at all. Mukama amutunula ng'atayonoonangako. So God justified us. Katonda atutuukiriza. And then he gave us eternal life. Era n'atuwa obulamu obutaggwaawo. So we have hope to enjoy that eternal life. Kati tulina essuubi okunyumirwa obulamu obutaggwaawo. So we have challenges here. Tulina ebisoomooza wano. But the Lord encourages us, we have eternal life Naye inheritance. Katonda atuuzaamu amaanyi nti tulina obulamu obutaggwaawo nga bwe busika gye tuli. So one time we shall enjoy our eternal life. Olunaku lumu tugenda kunyumirwa obulamu obutaggwaawo. So brethren, I'm here to encourage you. Abooluganda ndi wano okubaazaamu amaanyi. The number of things that we need, Ebintu ebisinga bye twetaaga, the number of things that we long, ebintu ebisinga bye tuyaayaanira, but there is nothing more important than eternal life. Bannange tewali ekisinga obulamu obutaggwaawo. Some of us, before you got saved, before you got married, Bambi ye nga tanaba kuwasa, I thought that after marrying, nali manyi nti bwe mala okuwasa it will be done, for everything will be done. kijja kubanga buli kimu kiwedde. No, marriage is just something for here. Obufumbo bwa wano, kintu kya wano. I heard ladies saying, Nali nga ngamba bwe nti at whatever cost, nti oba kitwala ki, I want okusambako kadaali. Njagala sambe nange kadaali wadde. Oba the man is sick, Obanga ng'ali mulwadde yayaayaanira oba okusamba whatever akadaali. condition is, njagala nange nsambeko kadaali. Bw'atyo bwe yayaayaaniranga okusamba akadaali. These are temporal things. They are not more important than what? Eternal life. Bino ebintu bya bulijjo tebisinga bulamu obutaggwaawo. The Bible says there are a lot of good things there. Bayibuli egamba nti eri waliyo ebintu ebirungi bingi. There is rejoicing there all the time. Waliwo okusanyuka buli kaseera. There is no falling sick. Teri kulwala eyo mu ggulu. There is no poverty. Teri bwavu. There we shall only be singing hallelujah, hallelujah, and rejoicing in the presence of the Tujja Lord. kubanga tuyimba aleluya nga bwe tweyagalira mu kubeerawo kwa Mukama. So another thing that we inherited, Ekintu ekirala kye twasikira, we are heirs of salvation. twasikira bulokozi. So Hebrews 1:14. Genda mu Baebbulaniya 1:18. Baebbulaniya 1:14. Bonna sijja emyoyo egiweereza nga gitumibwa okuweereza olw'abo abagenda okusikira
twasikira obulokozi. So the Bible, English Bible, talks about ministering spirits. bayibuli eyogera ku myoyo egiweereza. So we inherited salvation. Twasikira obulokozi. So brethren, we are not cheap people. Bannange tetuli ba bbeeyi layisi. Even angels serve us. N'abamalayika batuweereza. There is where Paul is saying that, don't you know that we shall even judge the angels? Temumanye ebyawandiikibwa mu Paul agamba nti tujja kubanga tusalira n'abayinjo emisango. Who are you and me to judge the angels? Bannaaye gwe nange ffe baani abaaweebwa ekyomuwendo ekyo kuba nti tusalira ba angel n'omusango. So it is only me and you who were bought by the blood of Jesus Christ. Yenze naawe abaagulibwa omusaayi ogw'omuwendo okola ekyo. The blood of Jesus Christ did not buy angels. Omusaayi gwa Yesu tegwagula bamalayika. The blood of Jesus Christ did not wash the angels. Omusaayi gwa Yesu tegwanaasa bamalayika. But the blood of Jesus Christ bought you and me. Omusaayi gwa Yesu gwagula gwe nange. Christ did not die for angels. Yesu teyafiirira bamalayika. He died for you and for me. Yafiirira gwe nange. He died in your place. Yafa mu kifo kyo. He brought you back to the Lord. Yakufiirira oddeyo wa Mukama. Praise God. Amen. And then number 9, with the heirs of the promises made to Abraham, that is to we are heirs of the promises made to Abraham. Tuli basika abo abaweebwa ebisuubizo bya Abraham. So God promised Abraham so many things. Katonda yasuubiza Ibrahimu ebintu bingi. Abraham was a man of faith. Ibrahimu yali musajja wa kukkiriza. He was accredited righteousness. Era yali mutuukirivu. He was promised to inherit the world. Baamusuubiza okusikira ensi yonna. He was promised to be a citizen of the great nation of people. Baamusuubiza okubeera mutuuze w'amawanga gonna n'abantu. So brethren, I'm here to encourage you. Abooluganda ndi wano okuzzaamu amaanyi. God promised you to inherit the whole world. Katonda yakusuubiza okusikira ensi yonna. How come you want to sell your inheritance? Kijja kitya nga gw'oyagala kutunda obusika bwo? To get what God has already promised you. Olyoke ofune ekyo kye yakusuubiza. My sister, Mwanyina nze. when you sell your body Bw'otunda mubiri gwo to a man who is promising you a house, eri omusajja akusuubiza ennyumba. these are things that God has already promised us. Omusajja akusuubiza ennyumba bye bintu Katonda byakusuubiza dda. My brother, you are looking for a job. Muganda wange onoonya mulimu. And there is a lady who is telling you, a big woman in the office, Waliwo omukyalo omunene akusuubiza omukyalo omunene ow'amaanyi mu ofiisi. is saying, first sleep with me before I give you the job. Akusuubiza nti sooka weebake nange mu ofiisi eno okuwa omulimu. These are the things that God has already promised to us. Ebyo bye bintu Katonda bye yamala dde otusuubiza. Why do we waste time running after the things which have already been promised to us? Lwaki tumala obudde nga tugoba ebintu ebyatusuubizibwa dda? Mommy always encourages us to come, revival, prayer and all those kind of things. Mami bulijjo atubuulira okujja n'okusaba n'okusiiba ne revival. When we seek God's kingdom, bwe tunoonya obwakabaka bwa Katonda, all the things will be added unto us. ebintu bino byonna binaatwegaatako. It is God's kingdom first, Obwakabaka bwa Katonda bwe tulina osooka, and then these things will come slowly. na bino ebintu bigenda tugobera mpola mpola. Time will come when you will see that, oh, this one has also come. Ojja kutuuka ebiseera olabe nga bye wasabira buli kimu kizze. Me, what I always do every beginning of the year, Kyenkola omwaka gutandika, I write some things, maybe 10 things, mpandiika ebintu 10 that I want God to do for me that year. kyenjagala Mukama ankolere mu mwaka ogwo. Then I continue praying. Era ne neeyongera okuba nga mbisabira. So was it, I think sometime back, last month I think, Omwezi oguyise ndowooza I landed on the book nagwa ku katabo. that had written some things. Katabo ke nali mpandiiseemu ebintu. I wanted a permanent stable job, Nali njagala omulimu ogwankalakkalira paying job. nga gusasula essente ennungi. I wanted a land and a house of my own.
nali njagala ettaka lyange n'ennyumba yange, I wanted a vehicle, nali njagala motoka nayo, a number of things. ebintu ebyo nga bwe yabiwandiika. So I was saying, okay, this one I was ticking. I said, oh, this one, I got this one. bwe yabisabiranga n'abeera I got this one, I got this one, I got n'agamba this kino one. nakifuna kino nakifuna. So I almost have all the things that I've been writing. kumpi nnyo yafuna buli byonna bye yali awandiise. So brethren, all the things they are for us. abooluganda ebintu bino byaffe. Let's trust God. leka twesige Katonda, Let's serve God. leka tumuweereze. All the things will come. ebintu bino byonna bijja kujja gye tuli. You may not get them, all of them now. oyinza obutabifuna byonna kati, But after some time, these things will come. naye okumala akaseera ojja kulaba nga bijja. Let me encourage that one who is saying God is not giving you a wife or whatever or a husband. kanzizeemu amaanyi omuntu oyo ali eyo nti Mukama agamba Mukama tampadde mukazi tampadde musajja. Brethren, some of us went through a rough life in this area. abooluganda abamu kufe twayitako mu bulamu obuzibu mu area eno ey'okufumbirwa n'okuwasa. Don't laugh at me. tonsekereranga. Sisters, anyway, there's a word we used to use when we were singles, that kicking. waliwo ekigambo kye twakozesanga nga kiyitibwa kicking. So many sisters kicked me very well. abasista abamu bambi bamusamba kwegamba okumuyuwa. So some of them were saying James is poor. abamu nga bamuyuwa ku lw'ensonga nga bamugamba oli mwavu. In fact, most of them, they refused me because I was poor. abantu abasinga abawala bamugaana nga bagamba ali mwavu. But me, I stuck to the Lord. naye yayimirira mu Mukama, I kept on serving the Lord. n'aweereza Mukama. The wife I have, I got her when I was in the ministry serving. omukyala gw'alina kati yamusanga mu buweereza nga tikyaweereza bonna nga baweereza. God spoke to me about this lady. I was praying for ministry, and then God started speaking to me about this lady. Katonda yayogera ne tikya ng'asabira obuweereza, ate Mukama n'ayogera naye ku I said, omukyala. devil, go away. ye n'alowooza sitaani n'agoba omukyala mu kusaba okwo nti sitaani genda. So I was actually chasing God. era yali agoba Katonda ayogera naye ku lw'omukyala. So the day I saw this lady, I was actually ministering. I was seated in front. olunaku lwe yalaba omukyala we yali aweereza ng'atudde mu maaso. I saw her coming. It's a long story. ye tikya yali atudde n'amulaba ng'ajja, era lugero luwanvu. She appeared past. There was a door behind, but she passed in front. waaliwo oluugi mabega eyo, naye ate ye n'ayita mu maaso. I saw somebody appearing in the clothes that I saw in a dream. n'alaba omukyala oyo ng'ayitawo mu ngoye zennyini Mukama ze yayogera ne tikya mu She kirooto. was the very one I saw in the era dream. yali mukyala mwennyini gwe yalaba mu kirooto. Then the voice said, that is the lady for you. era eddoboozi lya Mukama ne likoonamu ne limugamba y'oyo omukyala. Still I said, the devil, go away. era tikya ye n'agaana ng'agamba sitaani genda n'agoba. Because I was not looking for the wife. era kuba yali tanoonya mukyala. So brethren, when we seek the Lord abooluganda bwe tunoonya Katonda and do his will, ne tukola okwagala we kwe, shall not struggle looking for these things. tetujja kulwana okufuba okufuna ebintu bino. The husbands you are dying for, omwami gw'ofa they will come looking for you. ajja kujja ng'akunoonya. Those girls there, abawala be mulaba abo you think they are hard, mulowooza nti bazibu, they will come looking for you. bagenda kujja nga babanoonya. I remember one time girls were saying, started now sending people to me. tikyajjukira abaali baamugaana ate be bamu abaatuma abantu nti mutugambire Me, I'm already established. ate nga tikyolwedde anywezeddwa kati takyayagala ebyo. Those are the girls now. Me, I'm already established. Kati abawala nga bagamba kati nze nteredde, I have a lot of money. nina sente nnyingi, I have a kati shop. I have this and nina that. edduuka, ndina kino. So ladies started looking for me. Kati abawala be baatandika omunoonya. But me, I was saying now, I'm not supposed to marry everyone. Kati awo tikyaye ng'agamba nze kati sirina gwe mpasa ku mmwe, I'm supposed only to marry one. nina okuwasa omu yekka, And that is the one I married. era y'oyo Katonda gwe yamulaka gwe yawasa. She's a black lady. She's a black beauty lady. You will see her. She's going to bring baby here for dedication. ojja kumulaba ng'aleeta okuwongayo omwana. But sometimes when I sit buli lwatuula and then look at the other ladies who kicked me,
n'atunula abawala bali abaamuyiwa nga bamusamba. Sometimes I say, was I really very serious? Yeebuuza n'agamba ddala yali amaliridde. So some of these ladies, I don't know why I approached them. Era yeebuuza lwaki yabatuukirira So n'abagamba. brethren, right men are coming at the right time. Kati abooluganda abaami n'abakyala abalungi bajja mu budde obutuufu. Right husbands are coming at the right time. Abaami abatuufu bajja mu budde obutuufu. In our family, I was the last to marry. Mu famiri yaabwe ye yali asembayo okuwasa. All my younger brothers married and the sisters got married. Abato bonna baafumbirwa ne bamulekawo. But now they look at my wife as a very, very expensive woman. Kati ate abo abaamusooka balabira ddala omukyala we nga ye wa bbeeyi. One time I was telling my brother, why do you treat your wife like that? Yali abuuza muganda we omulenzi nti lwaki oyisa bw'oti omukyala wo. He told me, you think our wives are like your wife? N'amugamba nti olowooza abakyala baffe balinga owuwo. Then I asked him, what do you mean? N'amubuuza nti kiki ky'otegeeza. These women that we are just picking on the way, N'agamba bano abakyala be tulonda bulonzi mu kkubo they are not like your wife. tebalinga owuwo. So brethren, ekyabeeyi kibeera kyabeeyi. Abooluganda, something costly is costly. That one who is delaying to come, Oyo aluddewo okujja. the man who is coming is a serious man. Omwami ajja musajja wa ddala. And the wife who is coming is a serious wife. Era omukyala naawe ajja gy'oli mukyala wa ddala. Amen. Amen. So I've been in Buganda here for some time. Mbadde mu Buganda wano okumala akabanga. The matoke that they cook, Amatooke ge bafumba put it down, then press, ne bateekawo wansi ne bagasmashing then put it back on the fire. ne baazaako ku muliro. They call it what, okuwobera. Eh, kuboobera. That matoke doesn't taste like this matoke that you just cook and then you put it down and then you press and then you serve. The smashed matooke tegafaanana gano g'ogola n'omulaawo n'ogabira abantu. There is a very big difference. Waliwo enjawulo y'amaanyi. So that thing that you will wait for Ekyo ekintu ky'olindirira for a long time and it will come from God, okumala ebbanga era nga kiva eri it is Katonda, going to be something very special. kigenda kuba kintu kya njawulo nnyo. Can you imagine even kawunga? You just cook kawunga, Teebereza gwe okufumba akawunga, put it back on the fire, okaazeeko ku muliro, okuboobera, then they serve it. ne bakagabula. My dear, that kawunga tastes very nice. Ako akawunga kawooma nnyo osinga kano k'ogoya ate n'ogabira abantu. So that is even like a wife or a husband you've waited for some time. Kye kimu n'omwami oba omukyala gw'olindiridde okumala ebbanga, Then God brings him or her. era Katonda n'amuleeta gy'oli. That one is so special. Oyo omukyala omwami oyo aba wa njawulo. Obufumbo obwo buwooma. Obufumbo obwo they are really tasty. Amen. Amen. So praise God. Kama yeebazibwe. So number next, we are heirs of righteousness. Ekiddako tusikira obutuukirivu. Some of us, the families where we come from, Amaka ge tuviiramu oba families ze tuviiramu they are known for only bad things. bamanyibwa olw'ebintu ebibi byokka. Family ya Kato, Efamily ya Kato, abo abantu obukodo. these people are selfish. In the family of Kato they are selfish. Balogo, They are sorcerers. obusungu, They are quarrelsome, full of anger. bayiwa omusaayi, They pour blood. bamalaya. They are harlots. But for us, our Father gave us righteousness. Naye ffe Mukama waffe yatuwa obutuukirivu. So the moment you got saved like this, Akaseera bwe wayatula obulokozi, you were declared righteous with God. walangirirwa mutuukirivu wa Katonda. So do not allow the enemy to tell you, but now wajja mu luli olubuto, Kati tokkiriza mulabe okukuba ebyama nti kubanga wajjamu olubuto. watakali akaana, You aborted, you stole someone's land, wabba gundi ne gundi. you stole someone and another person. The moment you got saved, you are declared a righteous person. Akaseera ke walokokerako walangirwako obutuukirivu. Let's read Hebrews 11 verse 7. Katusome Abaibulaniya ssuula 7 olunyi lwa 7. Ebulaniya 7 olw'omusanvu. 11:7.
11:7, Hebrews 11:7. Ebulaniya 11:7. Olw'okukkiriza abulwa Katonda ku bigambo ebyali bitannalabika, n'atya bulungi n'asiba eryato olw'okulokola ennyumba ye. Kyeyava asalira ensi omusango n'afuuka omusika w'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. So we inherited righteousness from Abraham. Twasikira obutuukirivu ku jjajja waffe Ibulayimu. So Abraham was credited to be a righteous man Era kyalangirwa ku Abulahamu okuba omutuukirivu because he followed God, he believed God, kubanga yagobera Mukama, yakkiriza and he Mukama walked in his ways. era yatambulira makubo ge. So brethren, salvation is a very easy thing to do. Kati abooluganda obulokozi kintu kyangu okukola. It is just a matter of believing Okkiriza bukiriza and doing what God is telling us to do, era n'okola ekyo Katonda kyatugamba okukola, and you will be declared a righteous person. era ojja kulangirirwako obutuukirivu. We are heirs of the grace of life. Tuli basika ab'ekisa ky'obulamu. 1 Peter chapter 3 verse 7. Peter ekisooka ssuula 3 olunyi lw'omusanvu. Peter ekisooka 3:7. Bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi, nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu, kubanga basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu, okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa. So our life, the life we live in the Lord, Obulamu bwe tubeeramu mu Mukama it is a life of believing, bwe bulamu obw'okukkiriza, life of praying, obulamu obw'okusaba, life of peace. obulamu obw'emirembe. So for us who are married, Ife abafumbo, a lady, your wife omukyala wo is a very, very special person in your life and even in your ministry. mwabafumbo labanga mukyala wo kintu kyanjawulo mu bulamu bwo era ne mu buweereza. Me always tell people when I move with my wife, Bulijjo ŋŋamba nti bwe ntambula n'omukyala wange, ntambudde na kyabbeeyi kyange. I've walked with something of a great price. A wife is not a very cheap thing, brethren. Omukyala si kintu kyangu baoluganda. I wish I could bring my photos one time. Singa ndeetako ebifaananyi byange lumu. You see my photos before I married. Bw'olaba ebifaananyi byange nga sinawasa, Oh my God. mukwano gwange ojja kwewuunya. Nali ndabika bubi. He was looking so ugly by the time he had not But got after married. marrying, Naye bwe yamala okuwasa, things changed. ebintu byonna ne bikyuka. And people started saying, you wasaze emyaka. Abantu ne bamugamba ng'ofuuse muto. Mukulu Kasule, Teacher Paul, yimirira muko. even Teacher Paul is now young Tunulira ku church. compared to the time he had not got married. Oyo temulaba kavuvuka. He's a youth, he's Myaka 18. man. He's now looking like someone of 18 years. Hey, praise God. Amen. Hey, kyekyo Because kyabe. he's having a So you can sit. osobola okwetuulirako. So a wife is very, very special in somebody's life. Omukyala kintu kyanjawulo nnyo mu bulamu bw'omwami Some oyo. of you still abuse your wife. Ebiseera ebimu mu abaami muvuma abakyala bammwe You call her embwa. n'omuyita eddogo. If she's embwa, she's a female dog. If you call her a dog, it means she's a female dog, and Then you are a male dog. you are also a male dog. Because embwa ewasa ki? A dog marries a dog. So you embwa number. Sawulidde bulungi mame kyagambye.
Kyekyo kyennyini. From these words of So Teacher Paul, embizi ewasa mbizi. a pig marries a pig. So the ladies will reply to the man, if you abuse me, I'm a pig, you are also a pig. Omusajja agenda okukwana embwa in the community. A man who goes to con a dog in the community, Bayinza n'okumugoba tetwagala omuntu omusiru ng'oyo mu they can community arrest yaffe. him and say, we no longer want this foolish person who. So brethren, a wife is a very treasured So thing before God. abooluganda omukyala kintu kya muwendo kyakuzaamu ekitiibwa. So when you don't handle your wife very well, bw'oba tokwata mukyalawo bulungi, your prayers will not be heard. esaala zo tezijja kuddibwamu. And for us Christians, the life we live, you can't live without prayers. Era ng'affe abalokola obulamu bwaffe bwe tubeeramu tusobola beeramu awatali kusaba. Without prayers, you cannot survive. Awatali kusaba toyinza kubeerawo. Some of us will fought very big battles, Abamu ku ffe twalwana entalo nnyingi, but prayer has helped us. naye esaala zituyambye. Prayer has sustained us. Esaala zitusigazzaawo. Most of the things that I go through, I share with mommy. Ebiseera ebisinga obungi bye mpitamu mbigabana ne mami. Can you imagine fighting with Kakande, Teebereza nze okulwana ne Kakande, fighting with Bujingo, nga tulwana ne Bujingo, fighting with Mama Fina, okulwana ne Mama Fiina, beating her and crushing her, ng'amukuba ng'amubetenta, fighting with elephants, okulwana enjovu, n'enjovu, fighting with a python. okulwana n'ensolo eyo eyitibwa python. Only big things, giants. So sometimes I wonder why did nga things. nnene nnyo nnyo nnyo. So it is the prayers. Bambi ze saala. So if I were not praying and being in harmony with my wife, singa yali tasaba okubeera nti babeera mu ddembe n'omukyala, Kakande would have strangled me. singa Kakande mu birooto yali badde yamuwangula, Or Mama Fina would have killed me. oba Mama Fiina yandimuse. And men, let me say, this is by the way. Kano kankayiseewo. Men, let's be faithful to our wives. Abaami katubeere beesigwa eri abakyala baffe. There is no lady better than your wife. Teri mukyala asinga mukyala wo. You may look at the other one, or you are looking at over Kavina, over Vichi, over Vichinenga. That woman is not better than your wife. Oyinza otunula omulala n'omulaba Kabina figure beauty face naye nga si ye The wo. best wife is your wife. Omukyala asinga obulungi ye mukyala wo. So in Buganda sometimes they say abana tetubabala, those kind of things. In Uganda people say we don't count the children. But in salvation abana tubabala. Naye mu bulokozi abaana nabo we count them. Teri mama webweru, teri mama wewa, teri mama wewa. Mama aliwo, mama womuchachi, mama wawaka. The real mother is the mother at home, not the other mother outside. Okay, now number next we are the heirs of eternal inheritance. Era ekirala tusikira obulamu obwo obutaagwawo. Eternal inheritance. Obusika obwo Hebrews obutaagwawo. 9 verses 15. Gende mu Baibulaniya, Ebraniya 9:15. Abaibulaniya 9:15. Bebulaniya 9:15. Era kyeyava abeera omubaka w'endagaano empya. Okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonoono eby'omu ndagaano y'olubereberye, abaayitibwa balyoke baweebwa okusuubiza okw'obusika obutaggwaawo. Amen. So praise God, brethren. Kama yebazibwe. I told you how some of us inherited embugo. Mbadde mbategeezaako nti abantu abamu twasikira embugo. And we are still proud. Era nga twenyumiriza mu mbugo ezo. And let me pray that there is nobody, you are still born again and you are still keeping embugo. Zena sikira na sikira. Kansuubire nti oli wano bwe walokoka tokyatereka embugo ng'ogamba I'm the head of this Bring those mbugo. embugo, we burn them. Bwe weesanga ng'olina embugo ezo zireete God has given us better inheritance. Katonda atuwadde obusika obusingako embugo. Evitavunda. The one which does not rot. So that inheritance is waiting for us. Obusika obwo butulindiridde. We are heirs of immortal and perfection bodies that shall be given to us when Christ returns. Tuli basika ab'emibiri egyo ekitavunda
mukanga tukyalindidde mukama okomawo. 1 Corinthians 15:50-54. Abakoliso We shall not go there. tetugendayo eyo. There are special bodies that God has prepared for us. Waliwo emibiri egy'enjawulo mukama gy'atutekereke In 1 Corinthians 15:50-54. mu Bakolinso 15. When the Lord comes, Yesu bw'ajja He will change our bodies. ajja akyusa emibiri He gyaffe, will give us immortal bodies, atuwa emibiri egitavunda, imperishable bodies, emibiri egyo egitavunda, and shall be taken to be with the Lord. era tutwalibwe tubeere ne Mukama. So praise God, brethren. Abooluganda Mukama yeebazibwe. These bodies here demand a lot of things. Emibiri gino gibanja ebintu bingi. Njagala enkoko. I want chicken, I want a house. njagala ennyumba. We want them. We need them. It's okay when we need them. Nga bwe gubanja mu butuufu tubyetaaga, But then the way you get them naye engeri gy'obifunamu matters. y'ensonga y'amaanyi. And don't allow your body to betray you. Era tokkiriza omubiri gwo okulyamu olukwe. Somebody just pulling you by the ear. Jangu ngende nkugulire enkoko, and you also say follow Omuntu him. akusika okutu nti let me take you for outing, I buy you chicken, and you also do the same following. So these things will come. Ebintu bino bigenda kujja. There is time for everything. Waliwo ekiseera kya buli kimu. Time will come when you will eat that chicken and you will eat that meat and Ekiseera kigenda kutuuka oli enkoko eyo gye bakutwala ate olye n'ennyama ezo ze weegomba mu bulungi. yes, praise God. Amen. Anyway, let me not talk about those things very much. Now, I'm going to talk about verse 13. Ngenda kwogera ku lunnyi lwa 13 first Senga, read again Colossians chapter 1 verse 13. Abakolisaayi Sulemu 13. I'm going to summarize. I want to keep time. We shall live here Ngenda kuwumbawumba nkuma obudde tusobole okuvaawo in time. mu budde. Bakolosaayi 1:13. Eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa. So this is inherited. I mean deliverance number 2. Buno bwe kusumululwa okwokubiri. He delivered us from the paths of darkness Yatusumulula okuva mu maanyi ag'omubi and transferred us into the kingdom of his dear son. n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa. Me, I always tell people, if God had not saved me, Bulijjo ngamba abantu nti singa Mukama teyandokola maybe I would be a witch doctor. nandibadde oba oliawo ndi musamize, Because when I follow the generational line, kuba bwe ngoberera omulembe gwange, I think the fourth, ndowooza omulembe gwakuna bwe guti. my grandfather was a witch doctor. Oyo jjajja we yali musawo w'ekinansi But musamize. our parents don't want to mention it. They say yali musawo. Era abazadde be tebaagala tikyagambe nti Nobody says musamize. yali mulogo. Bo tebaagala kwogera nti ze sorcerer, they want to say People don't want to doctor. identify with balogo. Baagala bagambe nti is a witch doctor, is a doctor. But for me who is born again, Ye ng'omulokole when I see the trend of things happening, bw'alaba ebintu nga bijja nga bibeerawo, me I know he was a terrible witch doctor. era y'ategeera nti waaliwo obusamize bungi. So I'm here now preaching. Kati ndi wano nga mbuulira If God had not saved me, nti singa Mukama teyamulokolayo, I would be in the shrine now, yandibadde mu nsabo kati deceiving people and doing a lot of things, healings ng'alimba and all those kind abantu, of leeta things. kino leeta kino n'ebirala. So brethren, this is something very special. Kati abooluganda obulokozi kintu kya njawulo, Bring you from the kingdom of darkness okukujja mu kizikiza into the kingdom of light. okuleeta mu bwakabaka obw'obulamu. Somebody who did not know what is right and what is wrong. Nga wali awo tomanye ekituufu kyekiriwo ekibi So kyekibi, when you are in the darkness, you don't know even where you are. era ng'oli mu kizikiza tosobola na kumanya wa w'oli, You can't even know where you are going. tomanya na kumanya wa gy'olaga.
So there is a song that I used to sing here. I sang it here one time. waliwo oluyimba ticha we yatuyimbira wano. It is an old song. Luyimba nga lukaddemu. Some of you never heard of it. Abamu ku mmwe mwali temunnazaalibwa temuluwulirangako. It goes like this. Muluwulirize bwe lutambula. So let me also talk like the other muyimbi who says temufa ku ddoboozi naye nga mufe ku bigambo. Don't mind about his voice like those singers as they say, but So, mind about the words. It's a simple song. Luyimba lwangu nnyo. It says tambula 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 n'emirembe ogenda mugulu tambula n'emirembe. Has somebody ever heard of that song? Hey. So we used to sing as we were marching in the church. Tambula Bayimbanga batambula mu kanisa tambula ez'Abaprotestant. n'emirembe Nga batambula ogenda mirembe. mugulu Going to heaven. tambula n'emirembe. Walk with peace going to heaven. Tolinya ku malaya, then you Don't step on the jump. harlot, then Tambula jump. n'emirembe And you walk slowly. ogenda with peace mugulu going to heaven. tambula n'emirembe. Walk slowly. Tolinya ku kasigala Don't tambula step on n'emirembe the ogenda cigarette. mugulu. So in darkness Mu kizikiza you can't see where you are going. tosobola kulaba gy'olaga. You are here walking. Oli wano ng'otambula. You find yourself knocking a malaya. Weesanga nga onookinga oyo harlot. Then you walk. Otambula n'otambula. Find yourself drunk. Weesanga ng'otamidde. So you can't really know where you are going. Era amazima tosobola kumanya gy'olaga. But for us who are now in the light, Naye ate ffe abali kufuna ekitangaala. there are some things which come your way. Waliwo ebintu ebijja gy'oli. Then you say, me? N'ogamba nze Can I do that? nnyinza okola ekyo. Can't I even be near? I can't even be near where such things are happening. Sisobola na kusemberera awali ebintu ebyo ebigenda mu maaso. One time there's a lady, she used to be here, she was called, I think Akelo. Naku lumu waaliwo omukyalo oyo ayitibwa Akelo. She was working with the forestry. Mami, she's your friend. Yali akola mu Ministry of Forestry. She called me. I was actually going those places where I built my home now. Yampita eyo n'engenda eyo gye nazimba I was amaka going gange. where to build. Yampita eyo gye nali ngenda ozimba amaka gange. She called me, where are you? N'aŋŋamba oliwa? I need some help. Neetaaga obuyambi. I'm going to buy land, Ngenda gula ettaka but I need somebody to help me. naye neetaaga omuntu okunyamba. So I said, okay, let me come. Ne ŋŋamba kale kanzije. Because the time she called, I was in Kireka and she was in Mukono. Akaseera ke yayita nali ndikireka nga So I went. ne ŋŋenda. So we negotiated for land. Ne tuteesa ku ttaka. Then as we were going to pay, we Wetwa- wanted to go and see the land first, then pay. Twayagala tugende tulabe ku ttaka then tusobole osasula. We were 5 of us walking. Twali bataano nga tutambula. 3 men were selling the land. Abasajja basatu nga be batunzi Then plus b'ettaka me and then this lady. ne tica n'omukyalo oyo. So we walked. Ne tutambula. Then a thought came to me. Ekirowoozo ne kinzijira. Supposing somebody sees you now Singa omuntu akulaba kati and calls your wife that I am seeing your husband in Mukono. n'akuyita kati n'akugamba nti ndabye omwami wo e Mukono He's moving with a girl. atambula n'omuwala. How am I going to defend myself? Ngenda kuba neewolereza ntya. Because I left home, I told her I'm going this ends Gayaza Road. Kubanga ndese ewaka nga amugamba ngenda Gayaza Road. Now I'm in Mukono. Kati laba ndi Mukono. I picked my phone. Ne nkwata esimu yange I called her. ne nkubira mukyala I wange told her, Munange, ne mugamba mukwano. the program changed. I'm in Mukono now. Puroguramu ekyuse kati ndi Mukono. I'm helping Sister Kelo get land. Ndi kuyambako mukyala Akero okufuna ettaka lye. So brethren, we have to walk in the light. Abooluganda tulina okutambulira mu kitangaala. This is something small, but it can spoil your marriage. Kino kintu kitono nnyo naye kisobola okwonoona obufumbo bwo. There is no way you can convince your wife that you are innocent. Tewaliwo oyinza omatiza mukyalawo nti toyiiko nsobi. So we have to walk in the light. Tulina okutambulira mu kitangaala. Because God called us into the light. Katonda yatuyita mu kitangaala. So that one you will read Matthew
ojja kusoma 6, Matayo 6 verse 23, we are not going to olunyiri read. lwa 23 ng'oli eyo. And then number 3, God has saved us and forgiven our sins. Ekyokusatu nti Mukama atulokodde n'asonyiwa ebibi byaffe. So brethren, for you people who are saying, God, teri mukama kyankoledde, Abooluganda kati ng'amwe abali eyo nga mugamba nti nothing God has done for me. teri ekirungi kyendaba mu church, Nothing good I see in church. teri ekirungi ekyendaba mu bulokole. Nothing good I see in salvation. God has done a lot of things. Butuufu Mukama akoze ebintu bingi. There are so many blessings. Waliwo emikisa mingi. There is a song which says, count your blessings one by one. Waliwo oluyimba olwo olugamba nti bala emikisa gyo gumu ku gumu. So there are so many blessings that God has given us. Waliwo emikisa mingi Katonda gy'atuwadde. If you start counting them one by one, there are so many. Bw'otandika okubala emikisa egyo It's gumu a ku very long gumu list. ojja kubulaba ng'ofunye emikisa mingi mu So nsi. somebody saving you Laba gwe muntu gwe nange Mukama okutulokola and then forgiving you. era n'akusonyiwa It is not a simple thing. si kintu kyangu. God sent his son Yesu Katonda yatuma omwana we to die for your sins, okukufiiririra ebibi byo, to die in your place. okufa mu kifo kyo. Now some of us deserve to die. Naye abamu ku ffe twalitegeddwa, twali All tusobola of us okufa. here. Ffenna twali bakufa. But then God said, let me forgive him. Naye Katonda Yesu n'agamba mbasonyiwe. Instead of him dying, Mu kifo kyaffe okufa, let me send my son to die kantume in omwana his place. wange abafiiririre. So brethren, that one is something very, very special. Obooluganda ekyo kirabe nga kintu ky'amaanyi nnyo Yesu okufiiririra. Senga tusomere Colossians, Bakolosayi 14, 14. Colossians 1 verse 14. Egamba mwe tubeerera n'okununulwa kwe kusonyiyibwa ebibi byaffe. Mwe tubeerera n'okununulwa kwe kusonyiyibwa ebibi byaffe. So God saved us and forgave all our sins. Katonda yatulokola era n'asonyiwa ebibi byaffe byonna. So there are even some sins that we did not commit. Waliwo n'ebibi bye tutaayonoona. But because your father, your grandfather, and all those kind of people committed them, Naye kubanga abantu baffe ab'edda baayonoona they were counted on us. era ne bitubalirwako nti tuli boonoonyi. But when we got saved, Naye bwe twalokoka, God forgave us all our Katonda sins. yabitusonyiwa byonna ebibi ebyo. Let's read Psalm 103, Tusome Zabbuli 103, verse 2 and 3. Zabbuli 103 olunyiriri lwa 1 paka ku 3. Read 2 and 3. Sawa zange ziweddewo. Soma Zabbuli 103 otandikire ku lunyiriri lw'okubiri paka 3. Weebaze Mukama gwe mmeeme yange, so teweerabiranga birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna. Amen. Oyongeddeko ne kanyongeza. So God forgave all our sins. He saved us and forgave all our sins. Katonda yatulokola era n'atusonyiwa ebibi byaffe byonna. Do you know man can forgive you? Okimanyi omuntu asobola okusonyiwa. But he says nkusonyiye naye. N'agamba I forgive you but I will not forget. I will not forget. He forgives, but he puts but. Akusonyiwa n'ateekako nkusonyiwe naye But sigenda God kwerabira. forgave us wholesale. He forgave us of all our sins. Katonda ye atusonyiwa ebibi byaffe ate n'abyerabira. And even went ahead and healed all our diseases. Era ne yeeyongera ng'awonya endwadde zaffe. Brethren, I had heart failure. Abooluganda nalina endwadde y'omutima. But when I got saved, Bwe nalokoka I don't know where it went and when it just disappeared.
the time bwe yalokoka tamanyi endwadde eyo yabulawo etya, yalaba bulabi ng'ebuzeewo endwadde I y'omutima. can't even tell when I got healed. Sisobola na kwogera nawonyezebwa nti endwadde y'omutima. Let's also read that same Psalm, Katusome verse 12, Zabuli eyo yennyini olunyi lwa 12 tugende. as we finish. Zabuli 13 tugende ku lunyi lwa 12. ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala bw'atyo bw'atutadde ewala ebyonoono byaffe. Amen. So that is how God forgave us. Bw'atyo Mukama bwe yatusonyiwa. So somebody was interviewing a certain old woman. Omuntu yali awa ebigezo omukyalo omu. He asked her, do your past sins haunt you sometimes? Ng'amubuuza nti ebibi bye ebyedda bikyakukoona ku mutima. She said yes. N'agamba ye. Then he asked her, what do you do? N'agamba nga owulira bikukoona ku mutima okola otya? She said, I pray and cast them, send them to the east. N'agamba nti bwe binkoona ku mutima nsaba ne mbituma eri mu east. Then he asked her, now when they come back, do they come back sometimes? N'amubuuza nti ate ng'obisindise mu east bimala ne bikomawo neera? She said yes. N'agamba ye. He said, I send them, what do you do? I send them to the west. N'agamba kati bwe bikomawo omulundi omulala mbisindika mu west. But now the Bible is telling us Naye Bayibuli kati etugamba that as far as east is from the west, nti nga okuva enjuba n'ebuvanjuba nga bwe biri ewala, that is how far God forgave our sins. bw'atyo Mukama bw'asonyiye ebibi byaffe. For us, when we got saved, the sins went, they never came back again. Bwe twalokoka ebibi ebyo tebyakomawo gye tuli. They went far and far and far and never came back, and they will never come back again. Era byagendera ddala tebiridda nate mu bulamu bwaffe. Now, in summary, Kati mu kuwumbawumba obubaka. okay, before I talk about summary, Nga sinaba kwogera kuwumba buno bubaka. brethren, now don't allow those past sins to haunt you. Njagala kugamba nti togezanga n'ojjukira ebibi ebyedda nga bikukoona ng'obijjukira bye wakola. Some of us were drunkards. Abamu ku ffe bwe twali batamiivu, Some of us did abortion. abamu ku ffe twajjamu embuto, Not only one, not only two, not only five. nga si lumu, ebiri, ssatu, nnya, ttaano. Some people slept with these hundreds of ladies. Abantu abamu twasula n'abasajja bangi n'abakazi bangi. And some people sometimes say, sikyajjukira n'okubajjukira ndowooza baweera When some oba bisatu. of us we say, I don't remember the number of people I committed fornication with. Some people say maybe they are 300, but they might even be more than that. Abamu bagamba oba bisatu oba okusinga kwawo. Brethren, I'm here to encourage you. Abooluganda ndi wano okuzzaamu amaanyi. Whether you slept with 1,000,000 men Oba weebaka n'abasajja miliyoni, over 1,000,000 women, weebaka n'abakazi abawera miliyoni, when you got saved, bwe walokoka God forgave you. Katonda yakusonyiwira ddala. And He destroyed all those sins Era n'azikiriza ebibi ebyo byonna and cast them into the lake of forgiveness. n'abisuula mu nnyanja ey'okusonyiyibwa. So He's no longer looking at those things. Kati takyabitunuulira. Enjoy your salvation. Don't look at those things. God is no longer looking at those things. Nyumirwa obulokozi bwo kubanga ne Katonda takyatunuulira God ebibi is ebyo. looking at you as a holy person, Katonda kati akulaba ng'omutukuvu we. righteous. Omutukuvu we. Amen. So in Amen. summary, Nga tumaliriza, we have received a future inheritance of God. twafuna obusika obw'omu maaso obwa Mukama. And then number 2, we are delivered from the powers of darkness. Ekyokubiri, twasimululwa okuva mu maanyi g'ekibi ag'omubi. So now, as I finish, Kati nga bwe maliriza, is there somebody who wants to become a child of God today?
waliwo ng'oli eyo or a son of God, wali eyo ng'oyagala kufuuka mwana wa Katonda muwala wa Katonda nga tolokokanga you also partake of the inheritance naawe which does not perish. osobole okufuna obusika buno nga tonazikirira. By the show of your hand, can I see somebody who says today, I want to take Jesus Christ as my Lord, as my Savior? Kandabe ng'ositula omukono gwo nti oyagala kwetwalira Kristo ng'omulokozi wo nga kwe kulokoka. Oluganda totya. Come, don't waste Jangu time. oluggi luggule mu maaso wano. Today is your day of Leero salvation. lunaku lwo olw'okulokoka. Life outside there is very difficult. And very Obulamu hard. ebweru eyo buzibu mukwano gwange. But when you come to the Lord, He will give you a lighter yoke. Naye bw'ojja eri Mukama ojja kufuna obulamu obulungi. Praise God. Amen. Can I say it again? Kankiddemu. You are here and you are not born again. Oli wano nga tolokokanga. Please come and take Christ as your Lord and Savior. Jangu otwale Kristo ng'omulokozi wo. You never know what will happen to you tonight. Tomanyi ekigenda okubeerako akawungezi ka leero oba ekiro kya leero. Even today, who knows? N'olwaleero luno lwennyini ani amanyi ekinaabaawo. Between here and home, who knows what can happen? Okuva mu budde buno ng'oli wano n'okudda eka tetumanyi kye kinaabaawo. Your inheritance is waiting for you. Obusika bwo obw'obulokozi bukulinze. Amen. Amen. No one? Tewali ayagala okulokoka. And there is maybe somebody I've been walking with the Lord, but because of ABC, I backslid. Naye n'ekirala oba oli eyo ng'obadde otambula ne Mukama naye n'omala n'oddirira mu bulokozi. We can give chance to a backslider to come back to the Lord. Omuntu eyaddirira mu bulokozi n'obivaako mu Mukama osobola okujja n'ofuna chansi n'oddamu mu kulokoka. Today is 31st of October. Leero 31 ogwa mwezi gw'ekkumi. Tomorrow, November, you start a new month with a new life. Enkya omwaka gw'ekumi otandika obulamu obupya mu bulokozi. No one? Tewali mukwana ayagala kuza bujja obulokozi obulamu bwe nga walokoka n'oddirira. So if there is no one, let me hand over the service to Mommy. Bwebanga teri muntu mulala aleko service njiweeyo eri mami. God bless you so much. Mukama abawe nnyo omukisa abooluganda. Yesu mukubire engalo ez'amaanyi.